Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kusa zaffe mu pipa zaffe nga bwe zaakati ziri twamaze eddo zinnyika nga bw'oziraba biri binnyike ne bino kamera yaffe ndoza nga ebikulaga nayo bibyo ebitooke byaffe binnyike. So far ano tulinawo ebitooke 400 katuwezezza enamba yaffe era teryadde basuubira okulaba entuumu bweti nga mpanvu bweti egamba nga byetaagisa leeta loola ennamba. No, ensimba tetukyagikola, ensi yakyuka. Eno pipa yaffe nga bw'ogiraba mwe twatadde eddagala mwe tunnyika ebitooke bino. Tokolanga nsobi kusimba bitooke nga tobinnyise kubanga kya bulabe. Oyinza omaliriza nga wejjusizza okulima ebitooke. Jjukira ekigenda mu ttaka kisangayo obuwuka ate ne maniwa gw'otaddeyo wansi azaala ebiwuka. So bw'oteekayo ekitooke nga tokinyise mu ddagala, wano wadde tunnyise wano kubanga wano wali tuli ku gundi kufa we tujja ebitooke byaffe oba tusimye ebitooke byaffe naye wadde tubinnyise wano naye ate kira nti aba kyagenda kubanga gamba nti etooke nesibinnyika kasaba binnyise kufa munedda n'eri yennyini gye tugenda okubanga bisimbibwa era biba birina okubanga binnyikibwa. So ffe tutwala eddaala eryaffe kiba nti ntero g'abantu abasinga ne mbagamba nti ffe kizibu omuntu okutugamba nti ekitooke kyaffe tekyameze. Kiba kizibu wanu tuba tukiwadde buli kimu ekyetaagisa. Ensala gye tusaze ogiraba ewa ekitooke okubanga kikula oli kiraba kiddamu kati kizimba butate ekirala nti ekitooke kino obanga okinyise obanga okisaze bw'oti kivaayo n'amaanyi gaakyo gonna. Kivaayo n'amaanyi gaakyo gonna. So waliwo n'ekyakinyala okutegeeza nti tosima kitooke oba okisigula okisala okisimbirewo. No, sooka okirinde kimale okukamuka gali getuyita oba musaayi guli eri gwe muyita amasanda gaswega kiveemu. Oli kitegeera kati kibe nga bw'oba okisimba kitandika kufuna musaayi mupya, kuteekebwamu musaayi mupya naye si kukisima wali n'okisengulira wali. Kukisima wali mangu nnyo no, si tosima kitooke omale nga okisimbiddewo mu kaseera ako oba oli kubanga okitegeera. Sooka okireke kimale okuggwamu biri ebikadde kitegeeza nti kiwe gundi kimale okutonnya. Omanye yenkola eyali mu kyalo. Buli bw'asima ekitooke
akisigula wali n'akiteeka wali eri naye nga yeebala nti mulimu. So era omanyiza obula okutuuka obulabe bufuuse bwa kyenvu nunnabatomanya nti ekitooke okuba nga tekivudde bulungi kiva ku bigimusa oluusi kyokya oba butabeerawo bigimusa bitakuba ebbi naye n'ekyo kyennyini ekyokujja ekitooke nga kikyatonya n'okisimba direkiti wali eri ekyo nakyo kya bulabe oli kubanga okitegeera. Kati ebitooke byaffe bino tuli kubanga tubiteekamu ndaba oli okubanga obiraba gakuba tetuli balaga nga tubijjayo naye tubiwaamuuko akadde tubiwaamuuko akaseera ne tubiteekamu mu gundi muno mu ddagala lyaffe. Kitegeeza nti ebiwuka ebiba byetantadde ne bijjirako olwedde ebiba eyabyo bagisimba. Kati munnange omulimu bw'obanga oyagala fuula okulima okubeera omulimu obitooka okubeera omulimu okusimba olusuku teekamu ebiseera oteekemu obudde oli kubanga okitegeera oteekemu obudde okole omulimu olungi. Nti baganda baffe tubagamba nti ebitooke ebya eka tova buvyeri nogamba munsimire ebitooke ewiiki nnamba balisima bitooke bino oba tulisima bitooke bino nze mbeerako nnyo mu kuzunga. Kakati ewiiki nnamba bitooke lwaki nti ekitooke kiveeyo nga kirungi lumekola lwose nti ebitooke ebimu obisima ne babitemera wakati n'omunuunu oluusi ne bakisima kibanga nti ensuuluulu nnungi mu kusima ekitooke ekyo nakibagambye mu vidiyo eri nakibagambye nti ensuuluulu nnungi nti bw'oba osima ekitooke kisobola okuvaayo kyo naye kumbi eyonoona ebitooke kyoba nti nokimaliza nga okiteme ne kibajjuka ne kiba nga lisobodde kuwa kyoliteekeddwa kubanga okola ki. Kati bino ebitooke byaffe ebisembayo munnange ebitooke byaffe ebisembayo embeera efaana bwetyo. Weekwata farm business Uganda bino by'oba osuubira suubira ekintu ekirungi osuubire ekintu eky'omulembe bw'oba okolaganye naffe suubira ekintu ekirungi ate era osuubire ekintu eky'omulembe kubanga abamu ayinza n'obutatwala ddaala naye kira nti ssente ze yagula ensukusa ate yezimu eziteekesezaamu eddagala wano ku faamu kubanga oyagala omuwa ekintu ekirungi ate era luli ajje akwettanire oba ajje akusindikira abalala. So twandigee twandisimye busimi bibi oyinza ogaba tunaaziza binaazi yes bibi bino era nga obiraba oyinza ogaba tunaaziza binaazi era olaba ekitooke kino kyanjawulo ne kino oli kiraba kiba kyanjawulo oli kiraba nga tumaze okuba nga tukinyiga. So twandibaye tugamba nti ono waba natuwadde ssente ze katukome wano katusime binnya bitooke tumuwe naye tututte eddaala era tulunti lwekigaba naye nti tukola ku batono naye nga tubadde saaviisi ennungi okusinga okukola ku bangi naye nga saaviisi si ya mulembe. Era ekyo kyenkubiriza ekyo ne bannaffe nti tuwa abantu be tukolamu saaviisi ennungi abantu be bagenda otuyitira bannaffe naye omuwa saaviisi embi ogenda kumaliriza nga yejjusiza lwaki yakolagana naawe. Kati kitegeeza omulimu gwo ojja bafuna olwedde eri abayinza obutamanya kuba tajja kgenda ng'ayimira ku bizindiro byakyalo ng'ategeeza abantu naye jjukira abeera katale oba abeera maketiya kati okwongerezayo kampuni yo oba okwongerezaayo ekitongole kyo okutegeeza abantu nti nze gundi yeyankolera kino bano abagundi ebankolera naye bw'oba wamuwa saaviisi embi kitegeeza nti tagenda kubaako bakusikira kukuleetera. Ffe abantu abali okolagana naffe yamanya naga nti oli bw'ajaga gundi eyampadde ennamba waayi kubanga twamuwa ekintu ekirungi. So abantu bali tunyika bitooke bino naye twagala okulaga nti ffe bwetyo bwe tuli olekitegeera twagala kugamba enkoko twazijjanjabye oba twazimaze ozigema naye nga tezaagemeddwa. Awo waliwo kampuni emu gye mmanyi bawamuwa abantu enkoko ezitali ngeme. Yes muwa abantu enkoko ezitali ngeme siyinza boogera kubanga mukyali mu ggundi mu mulimu gwe mukyali mu ggundi naye ate muwa abantu enkoko nga si ngeme era omuntu n'alema omuga nti genda ogeme akiri mukwata obujje gw'omugambe nti genda ogeme ekirwadde bwe kiti eddagala liirino oba gwe olimufunire ku ssente ze okusinga omutwalira lwose omuntu akimya enkoko 100 oba 5 zonna ne zimulwalako n'amayeza nga biggweredde mu ndwadde
kitegeeza kugamba nti naffe tukola emirimu gimu abantu service kubanga ono gwokoledde obulungi bwaba mubuuza enkukoze wazijjawa Farm Business Uganda ebitooke ani yabikusimbira nti Farm Business nga ebitooke birungi bebaani abo enamba yaabwe yeeri kitegeeza oba ofunye akalanga akalungi nga tewetaaga genda ku TV tewetaaga genda ku radio tewetaaga genda nga waliwo akubidde akalango baliwo beetaaga akalango bekasika aka radio ne TV kuba naffe edio tuzibeerako naye ate eriyo bano betwetaaga nti ngono omuwadde service ennungi bw'omuwa service ennungi n'omusimbye ebitooke bye era tujja bibalaga ebitooke bino byennyini tujja bibalaga mulabe oba oli kubanga okitegeera ekyo kye twagala ekyo ffe kye tunoonya n'olw'ensonga eyo njagadde mbalage nti ebyaffe si byakola ki si byakwewusa bwewusi naye tukola omulimu nga tumanyi nti guno mulimu oba oyinza n'okwebuuza nti oli akola ekintu naye nga tamanyi nti mulimu kitegeeza nti singa nkola ekintu ekyaliyo ku mulimu gwa kira nti gwabampa kitegeeza mba sitegedde nti guno mulimu mba sitegedde Farm Business Uganda ku YouTube tukuwa amagezi enamba mweziri mu bulango enamba akalango katandika kabaako enamba baziteekako era video ng'etandika basooka n'akalango kubaako enamba ate era video ng'eggwako ng'emaze okugwako akalango kaddamu ne kakuba okutegeeza nti service oba ebyolabye bano ebabikutuusizzaako oli kubanga okitegeera so ebitooke byaffe nabikugambye byaffe loko waffe batumanya alimu obuwangaazi ate osobola okubanga omufunamu muve mu kupaaluuka nzibanga ebiriyo bifuna nnyo naye bigwawo mangu ate era bwe bateeka bw'olya test ogiwulira y'ettooke lino eryaffe eririroko ne gali amatooke gali biri ebirongooseemu era omuntu waatubuuza tumugaffe tukusimbira bino ebyaffe noli asimba ebiri eri tulawa obuwangaazi kubanga ffe tumanyi nti wantugata obuwangu singa tujja n'endabira naye ate ebiri bikoowa mangu kiringa ekizungu naye abazungu sijaga ekizungu abazungu etasobola kutambula nga gwe bw'otambula banga dolonyaako kati nebiri we biri tebisobola tambula nga bino ebyaffe bitambula ate kyenzooke kikuwa ettooke neriri beeyi gye bakuwa wano ng'ate oli bayinza obutagimuwa oli kitegeera kubanga kino ono kyabagula abakitegeera ekirala nti gali amatooke tegasobola okuba nga tegagejja nga gano agaffe okitegeera nti omusana ate bwe gujja bubeera nga bugundi bubogoya oli kitegeera omusana gumaze okujja so mbategeeza nti osobola tweyambisa tukuyamba okufunira ekintu ekirungi tugaba service ennungi yes bakirante ffe tukuba tumanyi nti bakirante baffe be baboosi baffe abakkiriza otambula naffe tutambula nabo bulungi okay. Naffe otulabyeko nnyo munyweze enkumbi munaffe otulabyeko nnyo mwebale ŋŋenda bino biwedde mulimu gutye gutambudde katusuubire kira nti waffe ofuna amakungula amalungi luli balaga tubaga mukyajjukira mugende munoonye vidiyo eri bweti ne bweti olusuku lwe luno olusuku lwe luno mugende munoonye vidiyo eri so ebitooke byaffe tugenda sooka tubirekeko muno tugenda kupakuka kubijjamu tusooka ne tubirekamuuko bibeeramu binywa bulungi ndezo likitege tugenda obijjamu nga tukkirizza ebitooke tubinnyike ne bw'oba tubijje waffe ebitooke binnyike olyoke ofune ebitooke birungi mu mbeera efaanana bwetyo Farm Business Uganda nti faama mulimi ku mulimi mu mbeera ensukusa zino ziri ensukusa 450 kakati baba bajja okomentinga ensukusa ya mmeka ntero akalango mwekali nnamba waliwo ajja okomentinga ensukusa ya mmeka gwe jangu mu kalango kaliko ennamba simanyi oba abantu abamu tetulaba bulango kubanga akalango kabaako contact nze tetusoma namba mu vidiyo oluusi ebiseera ebisinga
naye tumanyi nti kano akalango oli bw'anaakalaba ajja kuba nga asobola okulaba ebintu bye tukola. So ebisingawo mujja ne subscribinga. Ekibuuzo kati kyembuuza, wamala osubscribinga oba wamala toddamu tewejjaamu likinga bulayikinzi. Bantu bangi bategeere nti eriyo farm business Uganda kubanga etuntu nnyo tutulabye laavu abantu baffe gye batuwadde n'abamu batwewuunya, naye buli wowa omuntu ekimu ekirungi saaviisi nga nnungi ajja oluusi subscribinga tonaba namugamba kubanga aba alabye waka omulungi oba content omulungi. Mbaagala nnyo bannange, mwebale nnyo. Okay, nga bwe ndi olowooza ebitooke byaffe oli biraba era byebyo. Oli biraba byebyo. Nga bw'oli obiraba. Epipa yaffe n'ebirala byebino. So ekintu kyakeera ntukiwa obudde olyoke ofune saaviisi, afune saaviisi ennungi. Ndowooza n'ensala ogiraba ebitooke byaffe. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu, naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira, anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisingawo osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.